Stadi oba mumanya ata nagango kitalo kagano eno kati kamiri ya toba munyonyole ntya bategwe nasinga okubeera naye ba munyonyole ntya kubanga ebibye bwe bityo okitegedde atakitegedde tombuuza. So Eddy Yawe yanyonyodde ku nnyimba ezo ezibadde ziboogeza ebintu nanyonya kuba oliye mukulu we. Eddy Yawe mukulu wa Bobi. Katusooke tubiwulire. Definitely nze nganze ne wompa Uganda eno nyikulembere nungana okuyimba Uganda njireka. Music is my first love. And me being one of the mentors and what have you, I think he loves music more than anything because politics is temporary. That's why I fuga Uganda pakalwali. Ojifuga muko no leading abyo leading you no okuddango mu music gyokola ki. That's where you come from. So amugamba demo music muwagira misa yebale nyewe bali dala nisi mugamba ndiyo fuza biveka okensa zamu because every human being or man is a political animal. Kati teoli bato ndi wanti bayina kufuga nti ayina kuba loyo bachi obakino omuntu ina from any field kasitala bawalilaka awalilaga asaba ndilo mu mandate asobola okufuga maya olala okukulembera naye nga I believe Bobi ayagala music okusinga n'okukulembera niba kwandi ovakyo kisinzira ku habitude z'omuntu naye obuzibu obuliwo ekibuzo ky'omubuuziza nti Bobi Wine aliyo mu nsi Bobi Wine aliyo mu nsi nga Uganda Eddy Yawe aliyo mu nsi nanyumba firimu bangi abagenda Donald Trump bali mu bikonde nga bamanaginga. That's all talent. Let us not reduce to only singing. Oba kuba n'abafiira ku kulembera ganti ebifiira woke naye politics is very temporary. Leadership is temporary. Well, that's why wabawo komo kubisanja. That's why wabawo omuntu agamba nti ejja kwesimbawo n'olundi ebiri atuludde ku ebirala calling you n'okusalawo. Do you know nti nze sikola ngayo concert? Yes, I've not. Nesi nekiriza mukulipo kwekichinja obinjaga bugirala n'abalala ni mwana bwaba vudde nekiriza. I'm not asking him her support. Kati ate abantu abakirizamu sometimes owo bayitanga fe tutuyitawo. That's why yinza okwesanga nti abastars abaliwo nti bamanyi kuyimba kwenkana ate abatali basita bali so much known nti level y'okwekirizaamu nungi nnyo. Actually utekirizamu muzimu size mwandikira ennyimba ate bw'okoleza akabiri ekando esigala yakabiri ayo. Yes, oluyimba luno balukomplainingako nnyo lwana Rumanzi nti teyayimba yayogera bugezi ng'omuntu bw'onoyimbya n'oyogera kigambo ku kigambo era abamu banyiiga nnyo ne bagamba oluyimba tebalutegeeredde ngani anti kati bw'aba yali ayimbye kuba basazeewo okwogera mu concept y'ababawuliriza then kyabasazeewo nti kakiro kankyogere n'atayimba nasala wakyo kubera towulira bagenda bagayimba oba filter oba whatever n'ebigambo yanabyogera zikusooka nezitakuva mabega. So talk is also part of art. Kati obi kinyumira for sure anyumba bata lunyiminde muntu awo kinyumira kujja ko linga gamba nti I would expect more. What about I would expect more than this. No, I did what I did in Bobi Wine's life regarding music. Nekati musajja mukulu n'abanga atakwatagana. By the way, I was one of the producers in the songs. Someone muzabayimbi ekyasinze twazikola ddano kati gwejjukira bujjukizi mu memory nti ennyumba ya Eddy Yawe eriwa kira gye yeesimbako yenkana si bulungi ngamba bunene ne Serena Hotel nene ndowooza neddirira yaani eya Bobi neddirira eya Bobi Wine ate njogera ba Luganda bonna neddirira ya kamiri bebayina ennyumba gye yazimba abantu gye batafaako eri kiwaatula okuvaawo wowe okukkirirako mu kasenyi wali maama bwaguuga yakalekako obuwumbi nga bubiri omwe yagamba okuteeka world class studio estudio ya Gagamel International ebiri nga yiyo ennyumba eyo neddirirwa eya Sophie Nantongo ayina ennyumba mwetemugimanyi neddirira kasooke tuwumulemu tukomewo. Olugambo mu kyenkya Mami love ekoleka n'obutundutundu obw'enjawulo
ne bukuumu olususu lw'omwana nga lukalu ate nga luweweeyo.